Kitalo nnyo eky'omugagga bifeekeera Amponye ow'Amponye Mall ono nno ajjukirwa nnyo mu biseera bya COVID kubanga yali yaweebwa tenda ey'okugabira bannayuganda akawunga n'ebijanjaalo munnange yafiiridde mu kabenje naye n'alese eby'obugagga ebiwerako era y'omu ku bagagga ababadde bamanyikiddwa mu ggwanga lyattu Uganda. Amponye yabadde nannyini wa hotel Joli mukulaba awo gye tuli mu kukulaga ate munnange ne Toto Muhanga esaidize eyo ekabale nayo ebadde ye abadde ne Amponye City Mall ey'omu kibuga Kampala Butto wa Kitamu Butto yo wa Kitamu naye abadde ne company eya Butto ate munnange abadde ne apartments ono abadde mugagga ddala Sabuni wa Apple soap abadde munnange wa mugagga ono kati omugenzi ate nga abadde akola n'obuwunga obuwunga bwa kasooli abadde ne Amponye Cargo Transporters ne company endala mpitirivu bwebiteno webiri naye kati ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno wabula munnange akatambi k'omuvubuka oba omwami eyavaayo n'akola akatambi ng'agamba nti ssaawa yonna omu ku banene mu NRM yandibikibwa oba yandifa kandimuleetera obuzibu katambi kano kandimuleetera obuzibu katusooke tubeere nga tukakuwa ng'ono nno ayogera nti waliwo omu ku banene mu gavumenti ya NRM ajja okufa mu nnaku ezitali nnyingi okuva kati waliwo abanene babiri abagenda okufa accident nga bagiteeseteese buteesiteesi accident zigenda kuba bbiri nga nnene nga zigoberegana omunene mu gavumenti minisita tu afudde kitalo ddala naye abadduka emisinde mingi nnyo ate nga twabagamba mukendeze ku misinde naye baganye mujja kuba muva emagombe atutu era kati bannanga ate kitalo nnyo ono abadde adduka nga gy'okuziika munne ng'obudde bumugenzeeko ate naye n'afuwa kati naye afudde akisidenti muwulire ebintu bino mbibabuulira neggulire mujja tuwulira ku NTV nze ndisomye leero lwaki babatega accident ensonga bategesa accident Museveni alina technology abachina be bamumukoledde okusobola okuziba wa awaita information ya State House n'ebyama bya gavumenti buli ministry yonna ensonga nno bwezityo bweziri akakati nno mukwano subscribing likinga aterekawo bakabwawo mu comment section ensonga za A+ ne A+ mukwano kooti kyaddaaki yamaze nebeera nga ezisala ajjukira nti A+ bagenda mu kooti babaddukira mu kooti nga bagamba nti aba A+ bakozesezza erinnya lyabwe era nga erinnya eryokuba nti no bakozesezza ekigambo oba ennyukuta ya ate ne babeera just nga bateekako class bibuzaabuza ba clients baabwe nga bagamba nti A+ ne A+ ekizibu okukiyawula era kigenda kubeera nga kigoba oba nga bakasitoma baabwe abamu babuzaabuzibwa wabula kooti mu kusalawo yagambye nti kino tekiyina we kiyinza kuba nti nate kikosa kampani eya A+ bwe bitono bibiri olw'ensonga eyo munange A+ naye banga yafunye obuwanguzi ensonga bwe ziti ate bwe ziyimiridde erudda eyo mu mawulire amalala Leila Kayondo yagalinye gye gava basabudde Leila Kayondo yavuddeyo n'akola video ng'alinga ali mu kujeregerera alien skin video katusooke tugikuwe mpabulemu kino kye bayita okudugaza emmeeza naye tumanyiddwa Mukama naffe nga tuwuliriza onsiko mpabulemu kino kye bayita okudugaza emmeeza
yeyo video gye yakoze ng'alinga ali mu kujegerera Alien Skin ng'alinga ng'ategeeza nti Alien Skin talina byayimba. Kaakati nno eyasoose okuba nti Taata avaayo okumusabula yabadde Bad Black. Bad Black yavuddeyo n'ateekayo ku mutimbagano n'agamba nti Leila Kayondo, you're my good friend. Naye weesonyiwe ghetto. Nja kusabula n'ekirwadde kizuuke. Kaakati nno wano abamu we beebuuliza ebibuuzo nti bannange ekirwadde ki Leila Kayondo kyayina ekyo. Bad Black kyagamba nti nno ajja kumusabula ekirwadde ekyo kibeere nga kizuuka. Bwe bityo nno webiri yoyo Bad Black bwe yavuddeyo n'abeera nti nate ategeeza. Kaakati nno n'abalala ne batandika okuba nti nno bavaayo okuba nga basabula. Mubamu kubavuddeyo okuba nti no basabula Leila Kayondo tugenda kubeera nga tukuwa obutambi buno. Waliwo agambye nti no munange Leila Kayondo alemedde muwa upcoming wadde nga Jose Chameleone yamuwa ne collab eziwererako ddala 3. Ate omulala n'avaayo n'amusabula n'amugamba nti asigale mu byakwetunda. Bannange basabudde Leila Kayondo. Katusooke tukuwe video zino. Mpabulemu kino kye bayita okudugaza emmeeza netumanyiddwa mukama nga tuwuliriza onsiko mpabulemu kino kye bayita okudugaza emmeeza Uganda. Leila Kayondo wamma gwe sooka otulekemu. Luno olutalo si bakapa egobagoba mmese. Luno olutalo lwa bayimbi abaali bakoze ku zi concert e Kampala. Luno olutalo lwa bayimbi abalina zisingo ozinga hiti. Leila Kayondo naawe okimanyi singa Chameleone teyakuyamba kuwa kolabo 3 z'oyina, singa terina omu akumanyi mu music industry, ate olaba Chameleone akuwa kolabo 3 n'osigala mu upcoming kati ate gwe sirikira ddala. Leila Kayondo mpaayo hiti ye munga singo. Leila Kayondo mpaayo ekivulu kimu kye bali bakupangisizaako ogende oyimbe ng'oggyeko concert za Chameleone z'oyimbako kuba oyina oluyimba ne Chameleone ate wali oyina ssente nnyingi nnyo kuba mbuga yali akuteekamu ssente ne walemu okukola oluyimba n'olu olwahiitinga. Kati gwe mukwano notalo tulimu lwa bantu baali bakoze ku zi concert, bantu bapangisa ne bagenda ne bayimba. Si buli muntu ndi alina okujja. Sigala mu ntalozo ez'okulwanira abasajja nezino eza music zidde ebbali nga wabeera upcoming n'otuuka n'obiva nako. Okujjako singa bulunokko omulaba ng'akola olutalo genda oyombe naye. Ne tokkirizibwa kukola lutalo kabe kidiri tokkirizibwa mukolako lutalo kuba ayina zihiti ze. Kabe likodi era butida tomukiriza mukolako lutalo kuba bayina ennyimba zaabwe. Naye yeggwe muntu Chameleone gwe yali awadde ennyimba 3 n'osigala mu upcoming. Tumanyiddwa nawe malaya ye kabalagala ovayo walalira Alien Skin otunza ebitundu byekyama byava mu kuba ebyekyama ebyo byafuuka bya lukale. Mukwano na mukadde weewumuzeeko gwembwa gwe ekisiraani ky'olina kyetaaga kwambulira mu Bermuda Triangle. Esika embuga yakuteekamu ssente empya n'enkadde bannanga ekisiraani ky'oliko okyalina kwambala ebyo bigoye bya 2,000. Weewumuzeeko gwe Leila Kayondo tolina by'oyimba ekisiraani ky'oliko kizuukiza n'omufu. Toddayo kwasamira Alien Skin. Waliko omugaga nga baguulira bakuba ennyimba zo ku TV nga tomanyina kuyimba. Naawe ovuddeyo kuba Alien Skin ebibogo gwolowooza nti bwe wagwa bw'otunza ebitundu bye ebyekyama ne bikusala n'obigabira n'abateetaagisa n'abalalu ogenda kuvayo walalira Alien Skin. Igwe bwina watu mumanyi otuze abaana ekabalagala naawe oveyo yasamira Alien Skin. Igwe Leila Kayondo gwe ayina engereka z'amannyo wenna ebinnya bikutte n'emmembe ova
bw'ovaayo yikira alien skin omuyirako endusu mukwano tojja kukusabula. Wabula ne Leila Kayondo naye tatudde, tatya biduduma, tatya danger. Avuddeyo n'ayanukula asoose kuba nti naddamu Abitex. Agambye nti Abitex, jjukira nti Abitex yavuddeyo n'alyoka awandiika ku mutimbagano nti Leila Kayondo nkuyise emirundi emeka. Awo nno Leila Kayondo kimujje mu mbeera n'agamba amuyita ngaani. Webityo nawe biri katukuwa akatambi kano. Gwe Abitex. Simanyi Abitex. Mbu nkwise emirundi emeka. Nkwise emirundi emeka. Nkole ki taata? Olaba oli Serena Butter. Serena Butter. Teyayita. Kati nze atalina hips. Mpita abendeka. Nvaako. Akatambi keeko kakati ku nsonga y'ekirwadde abamu bavuddeyo ne basabula Leila Kayondo nga bagamba nti amire ARVs ze bwe bato bwe bavuddeyo bambi ne babeera nga batandika okumusabula. Kati nno naye abaanukudde agambye nti mmwe abamugamba amire ARVs abamugamba nti nno munnange mulwadde oba ayina ekiwuka abaagala okutegera status ye mujje mukwatagane ne aba Purple Party Douglas Lwanga munnange bamukebere ate naawe bakukebere kakati awo results mubere nga muziteeka ku mutimbagano. Bw'atyo bwavuddeyo n'abeera nti naate abaanukula. Bananyini Purple Party benjagala mukwasaganye ojja ne doktawo ne bankebera naawe balina okukebera kati wakukebera ate result tulina zipostinga kati yena yagala okumanya status yange afune Douglas Lwanga ne Jerome Kakande he's a video director akwata videos. Mu mawulire amalala likinga, subscribinga, aterekawo obubaka bwawo mu comment section. Munnange mbu omuzimu gwa Jjaja Ichuli gutabukidde taata we. Sibyaffe ng'aba Newspark channel nti omuzimu gwa Jjaja Ichuli tegutudde agutabukidde taata we lwa nsonga za kuba nti nno ono yakwata ssente za NRM. Bwe bityo nno we biri sibyaffe katukuwe akatambi kano. Ichuli dead are not dead, they are living dead. Yisima Ichuli tafuanga. Yisima kyakola muzeeyi mutabuliki bannange mugende yo mubuuze ate njogera mulowooza nsaaga. Yisima mugamba zayo sente z'omusajja ekiri gwa muzeeyi. Muzeeyi sente yazikwata n'azenkwatira. Yisima asula yiribya kitaawe. Kati wamakola bwoti. Bw'oba wakana. Museveni buli lwakuttira omuntu n'akuwa sente abeera amuguze abeera akuwonzeeyo. Eze sente Museveni yennyini yaziteeka mu bbaasa n'azisabika. Azikolerako emikolo nga azireeta taziika. Aba teyaziise oba tabaawo mu kuziika. Bw'azireeta nga tebannaziika olumala ddayo. Kati Ichuli amugamba mutabulike kwate sente ozizeeyo if not nkumaze ekiri mu lujja lwa Yisima bajja kikwasaako ebiri. Awakana buuza mutabulike agindana kunneewuunya wa gyembijje. Bweteta mudobadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel, subscribinga, likinga, atereka obubaka bwawo mu comment section.